atendeezwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne mama Namugereka abange obwangwa mu buwangire bwabwo Bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira balamusizaako bakika namwina abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama Namugereka wipo ne bajjajjaffe nate ku lwakadde kano ke tulimu nga tusenvula mu makyusa ag'omwoyo waffe ow'omunda ne mama waffe Nattimba okutwaliza wamu ate ne mu butonzi bwonna obumanyikiddwa nga Mount Universe. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'owulidde oba by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu guluka oba obikozese okubeera nga okoleeza amazima agatudde mu ndaayo amazima ago gakufuule ow'eddembe. Weewaawo nga tetunaaba kutandika bbaluwa mbadde njagala kuyogerako ku symptoms eza naddala abali ku first wave eya yeegu mungi then n'okubeera nga obulago nabwo bubeera bukwatakwata ekisinga mu byonna kweyoteza na kuwanda tewaliwo ddagala lyonna ddala tulowooza nti nno kirwadde kiri eky'abaganda baffe mwe bakizikiza kye baateekawo okubeera nga balemesa bakatonda obutakula kubanga buli kintu kyonna kiyina okuyita mu mbeera ey'okusoomoozebwa so zezo embeera ezimu ze tulina okubeera nga tuyitamu. Ekirala engeri omubiri we gubeera nga gufuuka kibirizimu ku level oba ku mutendera ogwokuna omubiri gubeera gufuna omuzimu kye tuyita omwoyo omutukuvu oyo atuula mu mutima 25 ku buli 100 then w'otuuka ku mutendera ogwokutaano then n'abeera ng'ali 5/5 omubiri 5/5 omubiri 5 n'omwoyo 5 so mujja kwegendereza mwenna abali ku first wave oyinza okubeera nga kati tonnaba kuwuliriza gundi eno totya waliwo ababa bagenda okusookayo okusinziira ku nteekateeka y'abajjajjaffe bagenda okubeera nga basookayo then bateeketeeke grid oba ne energies abalala be banaabeera bagoberera bajja kubeera nga bagoberera bugoberezi so w'obeera nga tonaakufuna bubonero buno teweeraliikirira nti oba bakuleese nedda. Obubonero obwo naddala mu kiro oba akaseera konna k'obeera owumuddemu osobola okuwulira nga temperature eyise weyandikomye nga w'ogimanyi nga owulira n'omuliro okuva mu bigere nagwo muyitirivu nnyo kubanga nze nabagamba nti natuuka n'okugendako mu ddwaliro nga ndowooza nno ki nti oba akasujja yannumbye naye tebalina kye baasangayo okuggyako mpozzi okufunakokko eddagala lya malaria bw'atyo neemira just kustabilizinga so kino kimanye nti no we kiba kizze kakkana bukakkanyi ekirala beera n'ebyokunywa okumpi then wanda n'okweyoteza gezaako okulaba nti okola omulimu munda mu ggwe osobole okubeera nga obeera mugumiikiriza nga w'osaba obuyambi bw'abajjajjaffe akaseera konna buli woba ogenda okwebaka obawe olukusa oba buli kaseera konna k'obeera oyagadde bajje bakolemu omulimu munda mu ggwe so bubonero obwo ekirala mpozzi amagumba owulira nga galinganga engeri galina engeri we gakyuseemukko
nga gavudde mu carbon owulira nga like galinga nga glass aha mu ngeri bwetyo. Waliwo n'abalala abamu ku mu class eno abafuna oba myoyo egy'enjawulo gyo already egiraba nga wabeera mu kizikiza aba alaba omubiri gwe nga gwaka. Then n'ekirala osobola okubeera ng'ofuna effects nga olaba ovaamu mu mubiri nga woddamu nga woddamu nakyo tekirina mutawaana ebeera mbeera eya kye tuyita recalibration okweyubula kw'omwoyo. So ajjukira omwoyo muliro oba omwoyo atudde mu mutima gwaffe w'omujjukira okubeera nga ofuuka bumu naye muliro. So oba olina okuwawulwa osobole okubeera nga otuukiridde mu bw'omuliro bwe obwo obutukola mu bwajjajjaffe kiwanuka weewaawo. So byebyo byensaba mukakkane tobeeramu kutya. Manyi si byangu n'omutwe guyinza okubeera nga guyinza okukulumamu eri wa weetaagisa n'obeera ng'opaaginga buli kiseera okozesa colors n'okuyooza ekyombo kyo then n'okubeera nga olemerako newobeera ng'owulira ng'omubiri munafu at least yozaayozaako ku kyombo mu ngeri yonna esoboka. Amaanyi gajja kukomawo. Tewaliiwo kyangu mu nsi era ku mutendera newobeera nga toyise wano mu nnyama newonaayita mu sayidi ey'omwoyo nga ofuuliddwa embeera nga ogenda ku mutendera gwe tuddako era ogenda kuyita mu bintu bye bimu oba n'okusingako kubanga ate jjukira omwoyo gwe gubeera guwulira nnyo okusinga ate ng'oli wano mu nnyama. So byonna kyebiri kyekimu ku process eziyamba ffe oba okubeera nga tuyiga nti buli kintu kyonna tekijja mu bwangu. Is a come is a go. Ekintu kyonna ekijja nga okiyiseemu nga tekibadde kyangu okikuuma butiribiri. Ensonga lwaki ensonga z'abajjajjaffe ebiseera ebisinga batuyigiriza ne tutomera ne tukola ki tusobole okubeera nga tuwa value eyo weebeera nga ensonga entuufu tusobodde okubeera nga tuzizuula mu bulamu bwaffe. Ekirala ekifuba nakyo kibeera ky'amaanyi. So y'ensonga lwaki ensomesa ey'olunaku ennaku zino munansonyiwa si ya mulembe nnyo eddoboozi lyange naye era kiva kimu ku makyusa agagenda mu maaso. Ebbaluwa eya jjajjaffe eva wa jjajjaffe ntume omulamwa gugamba jjukira okwagala mu buli kitonde. Agamba bw'ati: abaagalwa mbalamusizzaako nnyo nnyini ddala mu biti byammwe eby'enjawulo. Munda mu mmwe n'okubeetooloola weewali okwagala okutukuvu. Buli w'obeera nga tewaliiwo kitawaanya birowoozo byo, ensi yo munda mu ggwe ekuyamba kinene nnyo okujjukira amazima ago. Nga ne w'obeera ng'oli mu mbeera yonna eyo ekutabangula obwakatonda bwo oba embeera yo eya bulijjo buli kiseera, kkirira mu mutima gwo ojjukire nti Katonda kwagala ali munda mu ggwe era ng'ali mu buli kintu. Buli w'ojjukira amagezi gano ag'omutendera ogwa waggulu, ensi yo ey'ewabweru ebeera tekyalina kyakusalawo naye okubeera nga ekkakkana n'ebeera ng'etambulira ku muzinzi gw'ekiruubirirwa kyo ng'Omutonzi yeetengeredde.
Kino kizuuliddwa bannassaayansi mu quantum physics nti akasirikitu akamanyikiddwa nga atom akakola ebintu byonna ebikwatibwako kaviira ddala mu mayengo ago agatasobola kubeera nga galabika. Buli w'oteeka omuzinzi, buli w'obeera nga tonaakuteeka muzinzi ku kiruubirirwa ekyo, obusirikitwa obwo obw'enjawulo obubeera nga tonnaba kubeera ng'obulaba buyina amaanyi ag'enjawulo agasobola okubeera nga gateekawo ebyo by'osobola okubeera ng'olaba. Bitabo bingi biwandiikiddwa nga biraga ebuziba engeri obusirikitu buno we bukolamu ebikwatibwako. Naye nga obusirikitu obwo okukolebwa kwabwo buyina amaanyi ago agatalina kkomo agalinda omuzinzi gwo n'ekiruubirirwa kyo ng'okozesa ebirowoozo byo, kubanga ebirowoozo byo by'amaanyi nnyo. Y'ensonga lwaki osobola okubeera nga otonda ebintu ebiggya nga owanirira ekirooto kyo mu birowoozo byo ne kisobola okubeera nga kijja mu nsi yo. Nsaba mukole kino, ebintu bino wammanga practice. Obutonzi bujja kubeera nga butonda ebyo by'obeera otonze okuviira ddala mu birowoozo byo, oba obitaddeko ebirowoozo oba tobitaddeeko birowoozo. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya kuno ku nsi yo ey'omu maaso, era n'osalawo okubeera nga otonda eyo by'oba otonze mu bumalirivu bwo n'okumanya kwo, kusaba teebereza ensi nga ejjuddemu okwagala mu birowoozo byo. Teeka omuzinzi eri ekiruubirirwa ekyo ng'amazima go, era nkusuubiza nti bwe kityo bwe kinaaba. Manya nti Katonda ali mu buli kintu kyonna, era Katonda asobola buli kintu kyonna. Era kino kiba kitegeeza nti ensi esobola okubeera ddala, kisoboka okubeera nga etambulira mu ddembe n'obukakamu, kubanga abantu bayagala emmere emala okusobola okubeera nga babeera balamu bulungi, era ne babeera nga babeera mu ddembe mu bulamu obw'omuyiika, nga newankubadde ebyo nga si we biri akaseera kano. Naye yeeyo enteekateeka entukuvu ey'obutonzi eri omwana w'omuntu yenna. Okukkiriza kwammwe okwannamaddala okw'omunda kukwata kinene nnyo ku mbeera yammwe eya wabweru. Kino olina okufuna, kyandibadde kirungi ng'ofuna okutegeera n'okumanya mu ndowooza yo ey'omunda, osobole okubeera nga otonda ebirooto byo eby'omu maaso. Ebirowoozo byo ye nnamuziga era ye mmotoka. Ebirowoozo byo ye mmotoka oba kyekyombo ekikuyamba okutonda ensi eyo ey'okwagala, ey'eddembe, eyo ensi gy'oyagala okubeera ng'otambuliramu n'abalala bonna, naddala abo abali mu biruubirirwa bye bimu naawe. Njagala otegeere amazima ag'omuggundu mu butonzi bwonna, nti Katonda ali mu buli kintu kyonna, era Katonda kwagala kutukuvu,
era ng'ali munda mu ggwe na mu buli kintu kyonna. Njagala oteeke amaanyi ago ag'obwakatonda kwagala mu birowoozo byo. Saba ekyamagero kijja kubaawo. Kkiriza obutonzi bubeerewo. Obutonzi obwo obw'okwagala bukulage ensi eyo gy'oyagala okubeera nga otonda era gy'oyagala okubeera nga oteekawo, ensi ejjuddemu obukakkamu n'obulungi obwo obuli mu butonzi bwonna. Jjukira obubaka okuva eri jjajjaawo Ntume mu Lunyaanyimbe amanyikiddwa nga Archangel Gabriel. Archangel Gabriel olunaku olwaleero nga omulamwa omukulu gubadde okujjukira okwagala okuli mu buli butonzi bwonna. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.